under Electoral Commission. The commission is the... No, NRM people are in Electoral Commission. No. Yes. It is the Electoral Commission. Anti Nkugambe, their cadres are there. So do you also have now they are recruiting their cadres. In the Electoral Commission? Because Electoral Commission anti kakati Nkugambye Electoral Commission ne National Council of Higher Education ani alina mandate okulaba nti ebiwandiiko bituufu oba si bituufu ani alina mandate. No, just nkubuuza. These are just simple questions. Electoral Commission ne National Council of Higher Education ani alina mandate okulaba ekiwandiiko ekituufu n'ekikyamu. Kati naawe olaba era nawe bwe nkulaba ndaba naawe otandise okutunula oludikya abalala boogera ludikya abalala batunula ludikya naawe otidde okukyogera kubanga ojja kuba oswaza abakaada. Bino byonna bye mukola it will come to an end. But what will happen kakiiko k'ebyokulagawa semateeka semateeka akolebwa ffe tukola semateeka bwe yali akolebwa yawa conditions bbiri. Kirutta maguzi n'omuntu mulala yenna bw'anaaba nga ayagala okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament alina okubeera nga ayina bino oba ebiri equivalent ate nga biri clear. Obuyigirize olina okubeera nga oyina certificate eya senior y'omukaaga advanced level standard eyo. Bw'oba togirina olina okuba nga oyina equivalent ekyenkanankana. What did the National Council of Higher Education say about that matter? Nti alina equivalent. So politics, these people are playing politics. Yes, these people are playing politics. NRM cadres are playing politics. Zera manyi ebbaluwa ya National Council. Gundi nkimanyi tiyasoma walukaga simumalirako nabudde mu discussingako. Ebbaluwa ya National Council. Yasoma gwe manyi atasoma ye Rwashande. Owesemba buli Rwashande teyasoma. Ebbaluwa ya Electoral Commission. No. Eya National Council for Higher Education. Eyogera ku buyigirize bwa Rwashande producer Faji eyo sagala kubayo teyasoma walukaga producer asobola okuddamu n'agituwa ne tugiraba bulungi awo eya National Council for Higher Education ekakasa biyo egamba nti I certify that Walukaga, who was born, has satisfied the National Council for Higher Education in consultation with Uganda National Examinations Board that he has completed formal education of advanced level standard or its equivalent. Full stop. Ekyo kite. So kati gwe ali mu kakiiko k'ekola these cadres are playing on our minds. Kakati wachite muwabiri oyo wa National Council of Higher Education. Kubanga National Council of Higher Education is a team. Is a team of competent academicians aba verifying ebiwandiko. Here we are playing with the cadres of NRM in Electoral Commission. Bakada be bamujjayo. Era kye twagala big up. Mugenda munyiza abantu emitima with the time kebaluzinga totally. Therefore, ani atabuulira abantu mazima kubanga National Council eyogera kirala. Anti kakati kyenkugambe all institutions of Uganda under siege by the regime cadres. Ensonga lwaki olaba osobola okulaba ekivubuka kiri ekyamabina nakyo kimaama ndunya nekikuba emiggo walabadde yakikwata. Nule bantu bokuba emiggo. Waliwo bano abantu abalowooza and for them they are more Ugandans than others. They can do whatever they want. With a lot of impunity. Nebakuba, nebabba. Gwe mwabuuzizzaako ku 8 trillion ze twayisiza mu parliament waje zaalaze. 8 trillion ze twayisiza. Ze twewoze, ze mugendo sasula. Mwe banansi ngamba abakyalina mu kubwongo kuba abasinga abamu babagulagula dda bwongo tebukyakola. Banansi abakyalina mu obwongo nga tugenda mu kulonda. Wabuuzizzaako omubaka wa parliament trillion 8 ze twewoze zigenda kukola ki? Kakati abamuli eyo mulindirira kuba bukunkumuka simajja ng'otuzeemu essuubi nze waliwo abantu abeewange nakaseka abatera okukola nti owaaye tonnakubako wano laale kyokka nga wayitawo n'omugamba nkunnyonnyola ki musajja gw'omukulu nawe mukazi gw'omukulu ky'otalaba
kyoyagala janti bojja wano simanyi obudodi buvuga simanyi n'ebidongo ne bivuga ne tusanyuka ng'olabe country eri totally lost hope nga tewaliwo ayamba nkugambye mu budde buno nze sidiscussinga ku biwandiiko bya Walukaga nzayogera naawe ntuula mu lukiiko lwotasobola kutuulamu n'aba majority bwe batasobola kutulamu olwa UN ne nkugamba nti that person is a qualified candidate bakada b'NRM abali mu electoral commission bebaagala okumuggyako kati gwe nkubuuza mu electoral commission ani mtuwe erinnya ly'omuntu eyagambye nti Walukaga teyasoma nkugambe that one is NRM kada eyawandiise nti Walukaga teyasoma ebbaluwa eyawandiikiddwa eyagiwandiise ye gwasinkanya olunaku olwajja olayi weekutte waaso weeri nkuddiremu kakati we tuli weewo eyawandiise ebbaluwa eyatuwadde communication Walukaga awanduuka oluva mu lwokaano ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mwami Simon Byabakama omulamuzi ati Byabakama abeerako ne ttiimu emukolera ebyo ne babimuleetera ku ttiimu himself is a pronouncer waliwo ttiimu genda obuuze ttiimu bwetaba y'abasirikale nti kutedda milioni 10 wuliriza kino kyegamba sokka owulirize nange mpakkadde ettiimu eyo bwetabamu kyebongo ontwala kantintigu kakati kamalirize kubanga toyagala mazima kubanga toyagala abasirikale bakola mu kakiiko k'ebyokulonda nze nkugambye ffe tumanyi kigenda maaso naye kyembadde nze maliriza nakyo kyenkugamba ng'olwo lwonna okuddira bannansi so Walukaga zaako ekike yabadde candidate wa ekibiina kigenda kati kankubuulireko nze omanyi njogera mazima abantu babiri Honorable Medard Segona nani ne Magoola oba n'ekirala ne babeerawo abantu b'ebusiro bamanyi kye beetaaga ne bwe mujjamu Walukaga there is another Walukaga will come kino tukibagamba openly nga bwe twagambanga abantu nti gwe bwe mukuba bannansi emiggo are you brewing hatred oba muteekawo mukwano kati olwaleero buli weenaale mu bwakyale wakaawo constituency y'ebusiro naye mugifiiriddwa tesobola kugenda we have substitutes singa Walukaga agaanibwa Magoola waali ate Magoola wamwe anti kakati nkugambye nema Honorable Magoola naye akimanyi nti waliwo akususaako points mu premier musobola okuwangula emipiira gyammwe gyonna but what matters are the points kati onateekwa okuba naye nga owekitiibwa Walukaga yali asinza ground kakati anti wuliriza si byakkajuka ebyo byabagundi byabawalala it is us who build the ground era ensonga lwaki olaba Kyagulanyi gwe mwavumanga omuyimbi olwaleero buli omu emisuwa gimwesowoseeyo agamba omusajja ono empiki z'ebyobufuzi zajja ayesanga tetuzirabangako Kyagulanyi wali omulabyeko mu magye naye olwaleero buli kabinja kavuddeyo Kyagulanyi ndabye be batendeka ab'emiggo nga bali eri kucaka mu caka nawo Walukaga olwokaano yalugiddwa gwe mukisa lindako tusuubire nti Medard Segona tukubuuza n'ofa kimunonga ku Walukaga kano ke kakisa Medard kati kaalina kubanga ono kati ekintu yakitadde kati kankubuulireko gw'oli musajja musiraamu imaamu bw'alwala tebayita faaza kubiriza gundi swala fe waffe tuli bakatuliki faaza bw'alwala tebasobola kugamba nti ate kasita ne imaamu neiba waffe aveeyo wali muzikiti ajjeko wano akulembera amasaakalamenti omukatuliki omutufu ajja kulembera emmisa oba amasaakalamenti gonna nga mulina gundi function gye muliko yonna era situga tugamba faaza yakulembera ekereziya imaamu alina waakoma abo bateeketeeke bentera okuwulira ng'obateekateeka ku nanka nabo of course naye yeweeyingamu n'alaba weweeyingamu naawe n'ogamba nti yes Walukaga agenze naye sebo nzikiriza ku balonzi bange tukyagenda mu maaso okunoonya akalulu kaffe
Nakaseke South era ensonga ya polling station ez'ekimpatiira tugiriko nnyo n'abakulembeze bonna abalala ab'e Nakaseke. Gwatukulembera weekend ku lunaku lw'omukaaga ngenda kuba nga njabya olumbe lwa jjajja wange Alice Kibuuke waffe Buyungwe Mukasa Ngombe nyinza obutatambula. So mwe bamemba bange n'emikwano gyange abamperekerako mu kalulu kange eno essimu yange eri 0757 6 0757694754 yesimu y'omubaka w'Olutamagu Ssemakula member wa parliament wa Nakaseke South ate owambuleera. Kale mwebale nnyo ndine Honorable Lutamagu Ssemakula mubaka wa Nakaseke South member wa National Unity Platform. Campaign zitambula zitya Honorable? Kulu Stewart yagambye ndabira kungu oyo n'abalala wano nja kuba twala ku campaign za president the other day twala Mwami Kyagulanyi Fort Portal then before that twala bekyali eggulu. What's happening? Security kibateeka ku mulemereddwa kati njagala kwebaza mugoberera guidelines ez'abaweevu. Njagala kwebaza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Jonna Mulayenga alaajana akaliro kw'otaddewo for the first time in the history of this country abantu batandise okulaba enkyukakyuka ezze era naffe tuli basanyufu tukwebaza resilience gy'otaddewo ne bakuba ekyali kigenderero ekya General Museveni ne banne mu NRM kutukyayisa byakulonda tubateeredde bagende naye ssebo kati wabula Sseruganda okubalaale Sseruganda Kyagulanyi webale atakusiima abeerako Waraji Bobi omwebazaaki kubanga gudda abantu amaaso bano bulijjo bagamba mbusimanyi Western Uganda ya NRM misajja n'abakuba empiki eri ne bajjayo amagye ne bajjayo poliisi for the first time when in the history of this country when soldiers are directly participating in politics. Twanenya Obote naddala ffe abava Eruweero. I want to say sorry to Obote n'aba UPC nze nga ava Eruweero. We are very sorry bakadde baffe baali tebabategeera. Era bw'otunuulira ebigenda mu maaso Kyagulanyi agudde amaaso mangi nnyo ne bamuziba ababadde batalaba kati bw'omutuukako gwera kati ndaba. Abaali baggwawo olw'okulya buno obukunkumuka be basomba ne babawa obuceere naki naga kati tutegeera. Ndabye omusajja ku makya nga yeecwacwana mu busimu eba musasule be basomba abantu bayiwe ew'omukulu ng'okusobola okuleeta namba. So we never expected soldiers, gallant soldiers. Because they claim twabadde ne Mwami Chris Magezi wano naga nti ayo muveeko oyo naawe ayogere ki bamugobe mu kifo kye tomukalubiriza alinga kulayigi ayogere kinoyo bwebo bali mu kintu kyabwe kati obadde oyagala akubuulira amazima bamufuumule mu kifo kyanaalyawo era naye alina okuwumbirira newe kiteetaagisa. Nkugambye nalabye minisita wa mateeka Mao ye minisita waki Wasemateeka ali ku luuyi lw'Abakaludaaya n'agamba Abakaludaaya kye mukoze kibi nnyo muveeyo kakati sebo gye bakolera corporation agreement nedda Abakaludaaya baalinanga gavumenti ez'abasajja ab'emitima emibi ennyo nga ne b'omunaaza ebigere nga yagala kutemula kakati nze namulabye justice wamulabye nange namulabye nga naye agamba ebikolwa ebimu si bituufu but amagye gagamba muva ku magye ki sebo nkulekere program sebo kanfuulirize sebo yinza okugamba amagye nange gesitegeera okusaba okuwuliriza kibi magye ki ogamba bano kamalirize amagye nga gayita mu akola ng'omwogezi waago Mwami Chris Magezi gatugambye nti mwe muva ku bikkiriziganyiziddwako nti tugenda kutambula tewano na wali. Ekyokubiri bakwotinga incidents ezibeerawo emabega. In fact Chris Magezi yatugambye nti at some point waliwo n'amaduuka agabbibwa nga abawagizi bammwe bagakolako effujjo bagabba. Then waliwo n'aboogera ku bigambo by'omukozesa tuli magye kakati muli bayeekera muddeeka nga bayeekera n'ebirala. So nti awo wabeera obuzibu then okubakasukira amayinja
timukasukira abasirikale amayinja. And a report, it's not me saying, but it's the army saying. So what do you expect? Webanga bino ddala bituufu bibeerawo. Sikiriza hooliganism akolebwa ku basirikale oba wa poliisi oba waaki era ondowooza etera okulaba discipline z'excellence Kyagulanyi gy'agamba nti temulwanagana nabo. Kubanga tukimanyi nti n'abasirikale abasinga bali mu muwambe except commanders. We made it clear that the soldiers are not bad. We only have bad commanders. On your rallies. Anti wuliriza kye nkugamba nange mpuliriza kye nkugamba. Gwe musirikale n'ogamba nti bakukubye ate n'ojja mulaale n'obikka number plate. Kati gwe nkusabyeko tulageeko ka footage ak'abasirikale nga babikka number plate nga bwe bakuba emiggo. Nga bwe bakuba emiggo ngeno number plate bazibikka. Why do you hide number plates? If what you are doing is constitutional. Nefesi. Nefesi ne bazibika obukookolo ne number plate ne bazibika. Obuuza nti bwemba mukola bituufu. Bamukola bituufu. Nga mukola biri mu mateeka. Nga byemukola biri mu mateeka. Lwaki mwambala obukookolo ne number plate z'emmotoka za gavumenti ya Uganda ze mukozesa ne muzibika. Olowooza lwaki? Ekyo nkigamba mukulu poliisi gundi simanyi kamuse. Magezi. So kakati ffe tubagamba bitulabeeko sebo mukama wange abakulu bwe bambadde n'okubika fere zaabwe abo obasoose abo baamiggo naye tugamba abasirikale tugamba abasirikale Dan Magic nga bamaze okumukuba byali ggulululi endowooza oyo yamukubye fuutu soja eyakubye fuutu Dan Magic fuutu soja baaba ab'emiggo abo balaba ate twakibawoningako nga tulaba bizinesi etunda emiggo kuno ku Northern bypass egenda maaso naye abo boolaga si be bali abasirikale mbadde njagala ondage number plate z'amagye ze babikka n'obukookolo gw'olwaga b'amiggo eyo bataliyoni y'amiggo eyo si setwogera ku eri y'abasoldiers. So kakati mwagala tukole ki? You as fellow citizens of Uganda, what do you want us to do? We're in a dilemma. We don't have the... Lwaki mukyalemeddwa okukkiriziganya? Because what security is saying, follow what you've agreed upon with them. Which security are you talking about? Security eriwa gye yogerako. Follow, they say, no, which security? All they want from you, mugoberere guidelines akakiiko k'ebyokulonda. Baabo balabe. Baabo tulageko ku footage ya number plate says embike. Balina emiggo bazibikka balina obukookolo babikka amannya gaabwe. So they are breeding chaos. But you're not responding to any of the things I'm telling you about. Byombuulirako amagye gakimaki mu kalulu. Kyensooka okubuuza gwe munamawulire if you are a professional journalist. Amagye gakimaki mu kalulu. That would have been the question. Don't we have the police? Why involve the army in partisan politics? Police tekkirizibwa kuyitaba amagye mu mateeka. Anti kakati gwe nkugambye nti ne mujjamu abasirikale ne mukweka ne number plates zammwe ez'emmotoka ne mwambala obukookolo wa parliament because you were a member of parliament, a respected one in that case. Police mu mateeka bw'eraba nga kyetaagisizza tesobola kuyita star security agency. You are quoting which law are you quoting? Which police act are you quoting? Jinsomere kao. Eraga nti mujja kujja n'ebimotoka mubibike number plate. Why are you there? You as the army. Lutalo kyo oluliwo olukuyisiza olukuleetesa abo. Bove wa mukulu ani oyo gogambye Magezi n'ogende wa mukulu byakagaba. Ne is telling you the same story. They are protecting the regime. But as they protect the regime, they should remember nti abasirikale balina okubeera mu barakisi ne bakola omulimu gwayo. Fenga abakulembeze tukamba nnyo abantu okuwa abasirikale respect. Embeera eno yonna eva ku ki? Embeera eva ku basajja batidde kubanga bo bakibateekako nga bwe kubuulira. Tewali. Those excuses. Do you follow these guidelines? Kakati gwe mbuuliraawo guidelines ze ziriwa gwe z'omanyi ez'obutakola. Akakiiko k'ebyokulonda kabaga. Akakiiko baakawamba naawe baakawamba. So jo wagenze mu kakiiko akawamba. Tosanga ngayo muntu alunda ntendaawo. Osobola omuga nti entendaawo lwaki ogirunda mu efama. Nze nagenzeeyo to become part of history. Nti abe Nakaseke bagenze nga bano bataddeyo polling sessions zaabwe ez'ekyama mu makolero g'ennamunkekera agasali musale.
agakumibwa amaje so wagenze so akakiiko kawambe era buli avaayo okwogera omulaba byayogera nga tebikwatagana. Then you're contradicting. No, I'm telling you the reality. Sosobola kwesimba mu kalulu yeri Honorable Tamaguzi ng'okimanyi nti rifari kakati nkugambye bayisa statement yali egamba ki mu kukuba emiggo okwo kuliwo ne kuba candidates abakakiiko ebyokulonda bavumirira batya. I have the letter here. Have they taken action? Is it the first time or the last time? Bavumirira. What action have they taken? That's a different thing. Ati nkugamba nti nabo bali mu buwambe because ombuziza nze okuba nti nagenzo tekitegeeza nti tebali mu buwambe. Ombuziza, did they issue a statement condemning emiggo egyo? And the answer is yes, they did. What action have they taken? No, but no, it's about action, not about talking. Anyone can talk. Even you are talking now. We are asking for action. What action have they taken as Electoral Commission? If they are independent as per the word, but in action they are not. Museveni abawamba. So what action have they taken? Yeah, that's my what question. You want? Yes. What action have they taken? Is it was it the first time? Was it the second time? Or many times such things are happening, but they just pretend. Producer agenda tu ebaluwa. Ebaluwa ezo ziwandiikibwa, anyone can write a letter. We want action. Okay, what is it that the commission has not done that you want to do? They should remember, as much as Museveni is a president, is a candidate. Twabagambye owakakiiko k'ebyokulonda akolenga Mao bwe yagambye. In fact, for the first time mukulu Mao kankwebazeeko ndowooza leero mmere gye walidde gy'olina okulyanga buli lunaku. Owavuddeeyo n'okondeminga mu regimu gye wakola nayo corporation. Zibayo oba akafo n'okasigaza oba wafunyeyo yisaida ziraawo oliwo ku lwaka walya nga nkoko ya mutamivu. Even dead watches sometimes got right time mugazezo. We are so surprised okulaba nti ovuddemu such a statement. Honorable Mao yagambye nti bannanga bakotekera ebyokulonda ebyetuga nti banoonyereza wanoonyereza ki nabuuza oba ono yalidde emmere ki olwaleero sebo minisita waffe mukulu Mao bakwolo emmere eyo togivaako gye bakuwadde. Wagambe onoonyereza ki ku bantu boolaba boolina n'ebifaananyi byabo? Who's fooling who? Oli minisita ate ali mu corporation si minisita bano ba ordinary. Ebigambo bya Mao byakwewunyisa. Ebigambo bya Mao byanewunyisa nagambe oba ono si ye Mao. Wewunyisa ki? Lwaki weewuunya? Nabutse bwe namulabye nga amasa ne oba ono Lubongoya yayogedde n'agasirabye. Ngazirayo bulungi gagamba wano munoonyereza ki? Those are statements that we Mao yadayogera walabidde ddala nalabye Lubongoya nenga oba ono Lubongoya naye nagenze okulaba ng'owamawulire wagundi agamba mbu minisita wa Justice Mao even at times dead clocks nazo ziraga obudde obutuufu ebintu ebituufu naye ekyo kyeyayisizza ye minisita w'essemateeka. Kubanga times eggwanga bwe liba litandika okutabanguka litandika nga abali mu gavumenti baba wabula ekyokukola ye nga sinakugamba ye Aja Abdul Nadduli wamulabye wamulabye kuba sebo namulabye kusanyuka ng'agamba Aja Abdul singa ebyo byogerwa balutamaguzi mwaligambe those are politics. Embozo yo twagikoze producer njagala atunonye tujjagiza nnyo Alhaji Abdul Nadduli yalidde emmere ki taata leero walidde emmere ki nze nga munnaluweero muno totera kuvaamu statement muvaamu ziwana simanyi tuli eno mu nsiko twalwana nga gyoli tulina eyabatuma mutulwanirire awo nyini katukwemboze no katana ya Haji Nadduli katulize. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Buganda Alhaji Nadduli akedde kuyita bannamawulire mu maka agasangibwa ekigulu mu kabuga k'ew'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero okubaako byattaanya naddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Tulaba campaigns engeri gye zitambulamu zitambudde mankyolo. Nadduli ategeezezza bannamawulire nti yonna gy'atambulira ng'awenja akalulu ka mukama we Yoweri Kaguta Museveni abantu bamuloopedde bingi naddala ku bakuumaddembe abatulugunya abavuganya. Tebaayo yenna yeesimba ku kuziyiza kutambula kw'abantu ba NRM nze mwendi nga bwe nkiraba bukiri ku Kyagulanyi bakuba emiggo. Natunuulidde omusajja bw'amatukayo n'omuggo omuwanvu n'atandika okuba atandika ekikofiira kye ku mutwe. Bwe nakitunuulidde omukulu wa poliisi nga yeegaana
kyate tumumanyi bwe yabadde akola omulimu ogwo mu maaso gammwe lwaki temwamukutte. Nadduli yeewuunya lwaki abakuumaddembe amaanyi gaabwe gonna basazeewo okugamalira ku Kyagulanyi era alabudde aduumira poliisi Abbas Byakagaba nti akadde konna ajja kuvunaanibwa ng'omuntu singa gavumenti emala n'ekyuka. Disati ya Bobby baagiyuzizza naye kyusa ozze abasirikale bo mu mpisa mu bakola amatuufu mu nteekateeka entuufu eneetwagazisa. Simanya bw'oli yanukula bannansi mu baana b'abantu b'osibidde obwereere. Omwana akati abantu bamala emyaka 5 tebawozanga demokulasi wa kikaaki. Nadduli agamba nti abatwala ebyokwerinda mu kalulu okubeera n'emmotoka ezitalina nnamba kitadde abantu ku buzibu nga tewali gwe bayinza kusongako nti yoono. Kivumirirwa kubanga gwate n'alandukira ku ki kwankoze ekikyamu emmotoka zonna zezimu gyabika ennamba ya Toyota nange eyagenda ya Toyota. Nadduli era bw'ati alabudde Byakagaba nti byonna abasajja be bye bakola abantu babiraba era babikwata ku butambi n'olwekyo ali kamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga essaawa yonna waakubitebyanga gavumenti gy'aweereza emusudde ettale. Oweekitiibwa Abbas Byakagaba bw'oliba owummudde nga ne gavumenti gy'okubirako abantu abakutule amagulu naye egenze bajja kukuwa waabira kubanga ebifaananyi ab'omulembe guno babirina. Ono agamba nti ebikolobero bisinze kulabika nnyo mu bitundu bya Buganda era kyongedde okunyiiza abantu bw'atyo n'asaba Yoweri Museveni abeeko kyakola ku nsonga eno. Kale nno ekyo kyetaaga okukomya mu bwangu pulezidenti yakkirize ne bakulu bannange bakkirize ne bannabyabufuzi bakkirize tuddemu okukolawo dialogue. Nadduli era asabye omukulembeze w'eggwanga okutereeza enkolagana ye ne Buganda ng'akola ku ebyo Buganda byebanja Abaganda basobola okutebenkera mu mitima. Era eggwanga toyimba buyimbi luyimba n'oga nti ojjadde wangula. Okola buki bukozi. Mu kulonda kwa 2021 Pulezidenti Museveni teyakola bulungi mu bitundu bya Buganda olw'ensonga ez'enjawulo wabula mu kisanja kino banna NRM babadde batuula bufoofofo nga basala entotto ku ngeri gye bayinza okuddamu okuganja mu Buganda. Hakim Wampamba abuuza ebibuuzo anoonya ansa. Naye gwe Ssebukulu abantu balina amagezi kati oyo ye muwabuzi oyo ye advisor omutuufu oyo ye muwabuzi akugamba nti ogireraji aji Nadduli nkusalutingiddeko nnyo nkulaba toli bulungi nenga munaluwero nkulamusizzaako omwanafu oyo ye muwabuzi sikajajjata akubuulira ensobi akugambye nti ogambye tobamanyi lwaki tobakwata nga bakola effujjo. You say don't know them. Why can't you arrest those culprits? Because nze era aji Nadduli kyenjagala omugamba ne banne there are so many Byakagabas. They think they own the regime. Effujjo lyonna erikolebwa ffe wano n'osiba abaana b'abanne emyaka egisukka mu 5 nga tobawozesanga ebyo byaji Nadduli nze bwe nkulaba aji mbadde manyi nti nawe watuvaamu ng'eggwanga kubanga abo be basajja abaalwana era be baabeeranga mu busakambu nga basamirira Museveni abeewo ne banne mu kabinja kaabwe akaabayeekera. Naye bw'ovaamu statement eyo n'osiba abaana b'abanne emyaka 5 n'obaggalira eyo mu bibbanka nga tebalabanga musana tobatwalanga mu makooti. Kiki ekyatadde Nadduli okwogereza? Nedda mugezi Nadduli is a wise man. He's a wise man. He doesn't need degrees okuba omugezi. Era amagezi go genda kufa nagwo muzeeyi gwe. Bw'olaba ekituufu kyogere. Kubanga tuli mu crisis. We are in a political crisis. Teri amanyi kiddako. Olaba abazeeyi bava eri bonna buli omu awenyegera yeewera n'obuuza bano abazeeyi abawenyegera beewereraani. Ogenda okulaba bakuba emiggo kakati number plate yabuuziza muwabuzi wa president tojja disputing statements ze. Omuwabuzi wa president wakubuuza nti nze omuwabuzi zino emmotoka z'oleeta mu campaign ng'ozibise number plate nga ziriko abakuba abaana b'abantu emiggo abala ne mubatta ne mubaziika mu kyama abala ne mubalemaza ate ekiki ekibadde ku number plate nange nyongerako ekyama kubanga kati abuuza tunaanoonyereza tutya tunatandikirawo kunoonyereza nga namba z'emmotoka zibiikiddwa tutandikirewa anti abo ababikka emmotoka be batemu kubanga oli wadde oyogera ku bbalo y'akakiiko ebyokulonda. Let's look at it again. Nga akakiiko kavumirira nawo keewuunya violence eyo yajja etya. Akakiiko baakawamba naawe era agambye wano akakiiko kagambye bw'otunulira layini eyo wenogoba walukagga n'oleka lusande simanyi lwasande
A duly nominated presidential candidate is free to traverse any part of Uganda to campaign, provided he or she is acting in line with the law and guidelines issued by the Electoral Commission. Electoral Commission byewandika byebyo bituufu, but what about inaction? Kiki ekikolebwa? Anti nakubuuza oyagala bakole ki ng'akakiiko k'okulonda kalina okuteekawo twetaaga bikolwa si biwandiiko. What is it that they're not doing? What do you want them to do? Kati baali badde baasaba abakulu abo bonna ne bagenda nga babakwata bonna abo. Kati gwe bw'oba nkuba n'ogamba gwaduumira amagye tobamanyi, abo abasajja abalina emmundu n'emiggo, naawe aduumira poliisi n'ogamba nti tobamanyi, mwagala kutugamba nti tubeekolereko. Anti gyewuliritse okwowulirize. You are not talking with an ordinary person in the society. I'm a member of parliament. In fact, bwe nzijja wano waali badde ompita na council Lutamaguzi, okimanyi every legislator is a council. Nze nkukolera amateeka kw'otambulira. Nkugambe you claim you don't know those army people, those police officers abakuba abantu emiggo n'emmundu abalina obuntu bagenda bafuuyira abantu mu maaso ne tear gas. Should we work on them if you say you don't know them? No. If you say no, then you should act. Nadduli kyakugambye muwabuzi wa president atali kajajjatta ayagala kusigala amagye gagambye Honorable Lutamaguzi nti bayina system, bayina enkola gye babonerezaamu basajja baabwe abasibuusa empisa. The same ne police. Maybe kyesobola obbabanja kati tebabikole mu kitangaala. Kuba bw'oga nti Lutamaguzi namubonereza nekisigala eyo nga tekivuddeyo mu lwatu. Ngaani gwe walabe babonereza. Tulina n'abaana be basse. In fact waliwo omwana omu baamusse eggulu. A young boy. Havudde yagira bamubbe. Polisi yabudde neetangaaza ku ekyo negamba yes yafudde naye tekinakakwate ku incident eyaliwo. Kati abantu bagenda babeesonyiwa bagundi mmwe ne batandika okwesonyiwa kubanga ffe kye tutandika kye twagamba His Excellency Kyagulanyi nti kye tulina okusooka okukola is to respect institutions ezikuuma emirembe. Era kyova olaba we have the capacity okubakolako naffe kye tukolako. Naye olw'okuba wuliriza olw'okuba nti ffe twagala mirembe ne President Kyagulanyi atugamba mirembe, yensonga lwaki kati nalabye kino ekivubuka ekyebbina eddene nga kikuba abantu emiggo oba wakirabye kirabika kibebinduunya nga nakyo kikutte kikuba eno kati ekyo wakirabye ndowooza ekyo tosobola kukiraga kibebinduunya nakyo nga kikuba mutuyita nteeza mmwe tukuba emiggo. Kakati nendaba people would think a professional enough nga Haji Nadduli bw'agambye abamanya nti ebikolwa bino bibuliidinga hatred eri regime, not only eri regime ne institutions. Nze kati waliwo ebintu waliwo wesobola kwogera nti ndi mubaka parliament. Kabantu bakubuze yo parliament etuyamba ki mwogera bwogezi bigambo bya muve wano ogenze mu ddwaliro omuntu afudde owulira. The other time twaluzinga omuntu enakaseke nga tebalinaawo mafuta mu generator nga ne ba doctor tusobola kubanenya kuba they are also paupers in their country nga n'abali mu management edwa tusobola kubanenya because they don't have money. Naye ng'ogenda wali ng'omubaka tituzo okusaasira omuntu eyafudde mu mbeera embi. Kakati Haji njagala kwebaza Nadduli kubanga gw'oli wa Buganda. Ne statement ezo zoyogera si za Buganda. Okay. We need justice as Uganda. Katono nnyo njagala nkulage Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu weyabadde ng'ali mu nga bamuyuziza ng'ali ettoro. Today we are not able to campaign. Those that have followed us, the military and police have blocked all the roads. We left home at 3 in the morning, but we've not been able to campaign because they blocked the roads first. They blocked it in Chenjojo, claiming that General Museveni was going to campaign there. And indeed, we were diverted. Instead of the 40 minutes that we had left to reach Fort Portal, we again drove for 3.5 hours, only to be blocked again and again. They blocked us from the main roads, from the tarmac roads, but even when we branched to a dusty road, they even blocked us again, but we insisted and used the shorter route. We were meant to campaign in Kabarole, but we were not able to because we were blocked. We had about 10 minutes to reach our rally in Fort Portal City, but the military blocked us deliberately
era ne batulemesa okutuukawo era tetwatuuseewo naye katonda mulungi nti tutuuse wano tuli mu kibuga Fort Portal wetusuze olwaleero. Tusanze abantu of course babadde beekalakaasa nnyo olw'okutugaana okampeininga. Tusanze abantu bangi nnyo be bakutte, abantu bangi be bakuba emiggo, naye bantu bangi era babadde bagumu. Olunaku lwaleero tubadde tusabye ttiimu yaffe arranginge tusobole okwogerako abantu, okwogerako eri abantu radio, naye tetumanyi oba banakkirizibwa nga bwe mumanyi enneeyisa y'abaana abaami bwe batera okweyisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe olw'okukuuma obuntu bulamu, olw'okukuuma empisa. Njagala nnyo okwebaza security ttiimu yaffe. Njagala nnyo okwebaza bannamawulire abatambula naffe olw'okumakinga sure abarelayinga byonna. Waliwo twatuuse nga omwami oyo eyabadde abakomandinga ng'abalagidde batwetoolole ba isolating. Tulina information nti baagala okunkolako obulabe ng'okulonda tekunatuuka, so nabadde ndowooza nti kyekyo ekiseera era nensaba bannamawulire bonna buli arekodinge atambuze amawulire ago oba oliawo kyekituyambye okusigala nga tuli balamu. Engoye zaffe baziyuziza era nga bwe muziraba zonna. Kyanaku naddala okuba nti akakiiko k'ebyokulonda kasirise. Mr. Byabakama, you are the chairperson of the Electoral Commission, but you are conspicuously silent because you're part of these people. You cannot condemn the wrongdoing, the criminality, the extreme violence that is meted upon us. You've not condemned the continuous road blockages. It is unfortunate. Like I always say, Mr. Byakagaba, who is the Inspector General of Police, has only come out to blame us for doing what is agreed upon with the Electoral Commission. We are supposed to be campaigning here, but we are blocked from campaigning here. We don't know any reason. You don't give us any reason. To the people of Uganda, please know that these occurrences are supposed to be eye-openers for you, to show you where exactly we are, and to remind you that nobody is going to save us but ourselves. I'm not your savior. I'm only leading the charge. Everyone is a savior. I want to thank the people of Fort Portal for coming out and asserting themselves. Thank you very, very much. There was so much tear gas, there were so many bullets flying in the air, but you stood firm. Thank you very much. This message should go to all the people of Uganda. Remember, and I always say it, that these criminals in uniform are not many. Majority of police officers are good police officers. Majority of soldiers are good soldiers. And please don't look at them as your enemy. That uniform is a noble uniform. We must liberate that uniform, the police uniform, so that police officers once again can exist in this country with honor, so that we can be friends with them, so that we can coexist. Soldiers are not different from doctors and teachers, and neither are police officers. You are just civil servants like everybody else. You deserve dignity, but you also must give dignity to other Ugandans. Mbebaza mwena ababadde batugoberera eno gye mbadde gye mpulidde n'amawulire ag'ennaku ag'okusazibwamu gwa muganda waffe Walukagga. Nafunye omukisa nenjogerako ne ttiimu yaffe Kampala era abali in touch nabo era ekitagwa okolebwa kigenda kolebwa okulaba nga obwenkanya bubaawo, naye ekyo njagala kyongera obbalaga ekizibu kye tulina ng'eggwanga era twerwaneko ng'eggwanga. We can actually change this. We can change this. Nandibadde wano ne Dan Magic ne muganda wange Dan Magic, mumanyi be baamukola eggulu. Dan Magic was attacked in Gulu and now is in hospital. We pray for you, my brother Oyerot Daniel Brenny, aka Dan Magic, aka the magician. We love and respect you and we hold you in very high regard. Keep strong, keep preaching, keep inspiring generations. You're such an inspiration. To all my fellow leaders, I salute you, our fellow leaders in Toro, our candidates. Thank you for standing firm. I was with our candidates today, those that refused to sell out to General Museveni.
Thank you very much. Support is on our side. People are supporting us. The people of Toro are supporting us. The world is supporting us. It all will be well. It all will be all right. To my children back home, I know you've been following. Thank you very much. Support is on our side. People are supporting us. The people of Toro are supporting us. The world is supporting us. Okay, kale byebyo ebyamwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyali bimukoleddwa. President taba wa muntu aba wa ggwanga. President w'ekibiina kyo. Yagala kwebaza abantu b'Etooro, mwebale muno abatooro, bojo mwebale muno abatooro. Mutima gwawe bojo abatooro. Oyogedde n'Olutooro? Ng'oseka. Akalulu kakogeza n'Olutooro. We are the National Unity Platform. Mwebale munonga abatooro. Omutima gwawe. Obebaza ki? Just want to thank them gesture gye balaze His Excellency Kyagulanyi. Kakati statement zikoleddwa. Why should we fight each other? Nga tumanyi nti tuli mu campaign. Nga president mumanyi nti bamusunsula. Avuganye Kyagulanyi Ssentamu. Ne mujjayo emundu ezikuba ennyonyi nalabye lulinga mulese emundu ezikuba ennyonyi bino ebimotoka ebiwanvu ebyamagye. It will come to an end. Okay. Ebiseera ebisinga ffe tubagamba bino because we are sober. We know that some of your colleagues are drunk with the power. Katujjo ensembi zino tujje tutandikira Kusanyika TV 1-on-1 kwoli Adam Kumune Honorable Tamaguzi Samakula tukola ku nsembi tonga otujo. Bojo.